Kakasa Ngombe ne Nakaseke mwebala okukola. Njagala kusaba minisita w'ebyamakubo tuli bubi nnyo ewaffe mu mbeera y'amakubo. Naddala we bayita mu magaga abayinula mumanyiwo ekkubo lino ery'amayanja wano woogattira ku Semuto nawo tokyasala. N'olwekyo n'eringa oyise ku Institute ya Ssaabasajja Kabaka ey'Ebbowa waliwo omugga gwe bayita Lumansi nawo tokyasala. N'okusaba bakama baffe ab'ebyokwerinda ennaku zino ndaba muyoola abavubuka bangi nnyo ekiro mubakwata ido atalina mitwalo 3 mu mutwalo eyo mu makomera. Ekyo kituluma nnyo era njagala kusaba ne General Yoweri Kaguta Museveni ne ttiimu y'abanno okuyimbula abaana abo abali mu makomera be mwakwatira obwereere. Bw'oba okulonda ng'okuteekawo okutya kujjeewo tumanye nti tuliringa n'omuntu atufuga directly naye okuwamba abaana abo be tulaba bajjuzza mu makomera nga mmwe mutuula mu maka gammwe ne famire zammwe ne mulya emigaati ne mugabana obugagga bw'eggwanga buno bwonna bwe tulaba mweze abantu ab'akakundi akamu. Nsuubira mwali kikoze mu kyalo. Obudde temulina abaana bano be mwawamba ne muleka famire zaabwe nga zibonaabona ne bwe mwatemula temulowooza nti buli muntu mujega okuba nti no tukuumye obuntu amu. N'olwekyo omulimu gwaffe gwa kujjukiza General Museveni naddala nze ava mu Nakaseke nti sumulula abaana naddala aba Buganda abo kuba kati abaana abavubuka Abaganda mubajjuzza mu makomera mulina intention zammwe. Abavubuka Abaganda abo be mujjuzza waawo n'abalala ab'eggwanga mubakwata ne mulina ekigenderero ekikusifu ekyokukwata abavubuka Abaganda mubagalire mu makomera ate abawala ne mubasindika mu nsi z'abaddu eri mu Bawarabu. Sebo njagala kusembyayo nga nsaba minisita w'ebyettaka. Sebo mukama waffe minisita w'ebyettaka twakulabye ng'ozannyira ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'ebbanda. Bangi babasiriikirira naye mumanye we mukoma muyinza okuba n'ebitiibwa byammwe bwe bw'oba wajja wano mu Buganda ne babakwatibwa ekisa ne mufuna poloti ze mufunye ettaka lye mufunye obuyinza bwonna bwe mufunye kuba teryajja mu Buganda yagala kuvaawo. Naye manya nti Ssaabasajja Kabaka ffe wano yennyini Buganda ye custodian waffe. Oyinza okuba oli w'amaanyi bakukuuma n'emmundu n'abalala bannaffe naddala Abaganda abamu babakubira mu ngalo kuba mukola ejjoogo lyammwe mulya nabo. Naye ssebo minisita w'ebyettaka vva ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Kino nkikugambye sikugambye nga ndi wano kuba nze nfuna empewo nnyingi naye nkikugamba ng'Omuganda. Kubanga bwe muddeyo mugamba ti Abaganda tubagobye mu mirimu ettaka lyabwe tulitutte abantu bwe tubatadde makomera abalala tubatutte ebweru. N'olwekyo omuntu bw'ojjaawo ne mugamba nti mutumaze mwe mulowooza nti mutumaze n'ojjozanyira ku Ssaabasajja Kabaka nga ndi mu Buganda wano gundi mugende empola. Sebo mukama wange ekyo nkyogedde sinnawulirayo maloboozi naye nze nkyogedde ng'Omuganda vva ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka kuba wano mu Buganda abasinga mwajjawo ng'obubudamu. Abaganda abasirise si basiru. Ffe tulwanirira Buganda. Nze ndi Mumbowa erinnya lyange Luttamaguzi Semakula seetuuma naye ndi Muganda. Ejjoogo lye mukola ku Baganda nti kati ne Ssaabataka mutandise okumugamba nti no wano olubiri lw'ebbanda gy'asula si lulwe. N'olwekyo ekyo ssebo mukama wange ffe mutwali ebiwero temwatusasula ne mukozesa obujega bwaffe naye mukomye ejjoogo lyammwe. Era tukulinze ssebo n'amaanyi go ne bakama abo abakutuma nti genda ojooge Abaganda nti Kabaka waabwe waasula mu lubiri ebbanda si wawe bwe mujja okumanya nti no weetuli. Ssebo njagala kwebaza Ssaabasajja Kabaka olwa Christmas kaadi yaffe zinga Luttamaguzi owa kampu Luttamaguzi. Ssaabasajja Kabaka tukwebaza olwa Christmas kaadi. Era ssebo mukama waffe naawe tukwebaza era tukwagaliza Christmas. Abantu baffe bonna mu Buganda abakulembera Ssaabasajja Kabaka mwenna tubaagaliza Christmas ennungi. Naddala Pulezidenti waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'ab'omu makaago nammwe tubaagaliza Christmas ennungi n'abantu bange ab'e Nakaseke abansinika mu Parliament ne babaka bannange Oweekitiibwa Kaaya ne of course ne betubeera nabo wano ku pano. Byetulaba byolaba byetulira bewulira bw'obiraba otya? Ebirabanga jema bwe biraba. Eggwanga lino lyangu nnyo okufuga
lijjuddemu abantu ababuguumirira omungereza akiyita excitement babuguumirira ne boogera ne babuguumirira ono n'abuguumirira n'ayogera ebigambo n'amala n'abiganda ono n'afu kati muvudde ku by'okubanja abantu baffe mwabuguumiridde dda simanyi tubanja miliyoni 10 tuwe ku 10 onalebo tulye ku ssekukulu simanyi kati awo mwami Museveni bw'alaba mu mbeera gye mulimu mu bwavu buno bw'abataddemu mu bugenderevu mu mbeera gy'abataddemu n'atandika okwogera nti Uganda etandise omuwoomera agamba lengera embaata era sebo njagala kubuuza bwe mugende mwebuuze nti ono omukulu ayogera ku bisiyaga abyogerako mu mwoyo ki omukulu ki mukulu Museveni kubanga these are political statements era ffe tumubuuza mukoddomi we eri gye wamusindise kubeena agamba kiseetaaga bazungu era saagala neeri mukoddomi waali ku mbalaza z'abazungu ate yeye oli mukoddomi sebo mugama wange nzendeka nteesa ebyange fe omukulu ono tumutegeera nga mwe muze mutamutegeera ali ku diversions tukugamba ojja kutuwa abantu baffe be wabuzaawo fe tuli mu mboozi zammwe za bisiyaga ojja kutuwa abantu baffe be wabuzaawo n'abantu bo tewaliiwo bannansi we babaweera etteeka nti mujja kuwambanga abantu baffe batemulwe babuzibwengawo muleete ebiboozibozi bino byendaba bulimu mbukimanyi mbu pulezidenti Kyagulanyi yayogedde ebintu bwe biti ng'ali bweru wa ggwanga kakati mwagala kutugamba nti ne nammwe ti Kyagulanyi yafuga eggwanga munange osanga yabyogedde teyabyogedde anti kati nkubuuza bwe yabyogedde gwe tokimanyi oli mwana muto nti Kyagulanyi alina mukazi we n'abaana ani agemutayina kati baonedda kati kyenkubuuza nti gwota kimanyi nti Kyagulanyi alina mukazi we n'abaana nkimanyi alina babbi yitunga kakati akiwagirira wa ani agenti akiwagira anti wuliriza sebo mukama wange kuba omusajja ono gwe mudiiringa naye yeetuuma kamiliyoni nawolovu buli watuuka nga kimulya nga yeefuula tumubanja bantu baffe ate mwe mutuuza mubiri ye baidawe kamalo yobukambwe obujeewo anti ekitunga okutuluma nti bukambwe bungi namwe babateeka mu diversions ne mukkiriza mukamamu yali statement ebintu bijje mu bbanga byayogerwa amalowoozo gawulira naye yazejjo atangaaze onabwe kiwanda sirikale komuteeso nange nkugamba nti bw'olaba nga gavumenti enamba erondoola Kyagulanyi gy'agenze eri ku interview ze bamugize singa yasirise singa era ayogedde mwagala ki tukubanja abantu baffe baabula mukulu Museveni ne banno ne bwe baba baminisita kubanga bonna tubadde tubalaba nga bali ku bisenge kati tunanyonyola tutya abantu ababuzibwawo nga n'emirambo baganya gireeta kuba baatugamba nti abamu mwabakuulamu amaaso mwabajjamu amaaso era gye bali eyo abamu abakyaliwo abalamu abalala mwabatta kati nze munange nze ebiboozibozi bino mbiyita ebiboozibozi by'okumalwa eby'abasajja batakyalina kipya kye bagamba bannansi nammwe bannamawulire ne mumala obudde bwammwe mbu Kyagulanyi simanyi yayogedde ki ku BBC mbu Kyagulanyi mpaayo ku statement eyalaze nti noti awagira obusiyazi mu statements okuba kale ekiganye wayinza okuba gwe nga toli wa byafuzi kuba bali bataputabwa byafuzi kuba bali nze mbulya kyeyabadde ategeeza ku lwabannansa yatuuse eri bamubuuzizza nti bino ebyayisibwabo omukulembeze nga ye bannansi his excellence Kyagulanyi gwe balonda okubakulembera is a president of all president wabona kati wadde mugamba bwendaba ku musiyazi ngenda kugoba n'embazzi wenkwata emmundu ndeeta etanka kati ebyo byonna bwe mwagala okukola please not every Ugandan is a fool don't divert us twagala abantu baffe abaabuzibwawo twetaaga abantu baffe oba mirambo oba balamu era nze nasoose kutunuulira nga ndaba boogera mbukakati Kyagulanyi bwe yabadde ebweru w'eggwanga. What did Mr. Museveni say when he was outside Uganda for state to kubasiyazi? Mwenga abamawulire kubanga kati mutulaze nti nammwe nti ebifa mu ggwanga temukyabifaako nammwe mwenna mulondoola Kyagulanyi gwe mwalonda okubakulembera. What statements did Mr. Museveni make when he was abroad? Banga fe bino yabuuzibwa kinaddamu anti kati yagamba ono yakoze interview, a live interview anti kati on British Broadcasting Corporation kugamba nti ku interview zonna ze yakoze njagala onteekerewo statement gyalaze nti nze nga His Excellency Kyagulanyi sentamu bannansi gwe balonda okubakulembera mpagira abasiyazi kubanga ffe tukimanyi nti bano abaliwo bavuga byabufuzi Museveni takyalina kipya kyabawa ne baminisita be tumubuuza nti owaaye Kampala afaanana atya bw'ati ajjudde ebinnya nga ssente osaba enkya n'eggulo
ennyanja agigobyeko bannansi bonna ebyalo byonna abavuwaziza buli muntu yenna kati ali ku mabanja n'ayagala okuzzaayo omwana mu kyalo alina kwewola ate weewola ku bo ennaku ezo tugenza okukinoonyerezaako ffe abatambula nti abawola eggwanga wano mu Uganda bamanerenda bonna boogera olulimi lumu ab'omumambuka bamugamba abalaalo lwaki tobajjaayo eno n'obatwala eri ewammwe mu Western Uganda kuba naye eriyo ettaka ddene kakati gwe bakuzza ku biboozibozi nabadde nnumirirwa gwe kyeza sikulumirirwa gwe ne Honorable Christine Kaya bali mwezo Serukenya kwabaga Mwai Museveni yabakozesa ati muri mikwano gyange mbadde mbalumirirwa baleke mufafagana nabyo tusoka kutunulira spirit gy'otubuulizaamu okimanyi gwe nga munnamawulire atali kubanga waliwo bakajjajjata ba gavumenti abalina okubeerawo okutembeeta kuba tebakyalina kipya kibawulya bannansi abantu baavu abantu baweddemu essuubi ne mubeera mu nsi omusajja n'amala emyaka 3 talondanga gavana wa banka sente zonna bazisomba zijjudde mayumba gaabwe kati gwe nkubuuza nga munnamawulire afaayo ennyo nti kiki ekyagobya Kyagulanyi gye yabaddeeyo luyimba lyo kubanga avumirira ki kati ate n'otomanya nodda ku politics w'ababolingo bano babolingo tebakyalina kibya kibawa n'agamba yalifominga yalifominga kuki mbibuuza gwe lwali luzungu kyenkugambye nti bwakugamba nti I reformed he was elected to lead Ugandans as a president. When you elected to become a president of Uganda va kubina ebyammwe ebyabali bannammwe abayita mu bumoli olina okusooka okuwuliriza ensonga n'ekirala kyenjagala okubuuza ani akola amateeka mugakola bakaba parliament ani akola amateeka g'ebisiyaga mwenga mukozesebwa Mwami Museveni bwe wakwata wa bisiyaga ani implementing okwata abasiyazi polisi ekwata netwala mu kooti kisakitire nze mbadde ngamba nti excellence Kyagulanyi akwata kubanga mwenna babatadde muli mugoberera ng'obwana bw'embaata bwe bugoberera embaata enkulu bwonna bugoberera kuli tebumanyi these statements zirina political inclinations eziziri emabega wetegereze nnyo nti Mwami Museveni waki bwe tumutuusiza ku kisenge nga tumubanja abantu baffe bw'aleeta ebiboozibozi bino olugera ne babajjako eri nti ate kakati bannange okusinziira kwe kiraba kati Kyagulanyi alabika awagira abasiyazi bakugambye nti ne Bungereza kubanze Bungereza ngendayo nti abasajja baayo b'obeera e Bungereza balina amateeka agabafuga ng'era ffe nzi musajja mukatuliki naye bwe ŋŋenda mu muzikiti ojjamu engatto naye gye mukereziya sijjaamu ngatto ffe faaza tatugamba mugjeemu engatto kakati omusajja ali eri e Bungereza mwe mwennyini aboogera n'okwogera nti ekyamugobye e Bungereza emyaka 10 miramba kuyimba nnyimba kakati Mwami Museveni bw'agenda e Bungereza oyo aba tagenze sisinkana basiyazi olwo aba agenze kusaka ssente Kyagulanyi bw'agenda e Bungereza agenze simanyi kusisinkana basiyazi musome ebiro by'abasajja bano babaliddeko ensi yammwe ne mutandika n'okufuuka emmomboze kati be muvunnamira n'osanga n'omusajja ng'asobola okujja n'ajooga kabaka wammwe mu nsi ye n'amugamba wano si wawe kubanga temusoma biro nga nkuvaako obukadde 10 bwatuuse kakati sebo mukama wange ezo mboozi zo kubanga nze nkimanyi nti diversion zibeerawo mpitirivu oliriza sebo nze kyenkugamba eyayogedde statement eyo yabadde mubaka wa parliament nze bwe mbeeranga wano ku puroguramu yo Kyagulanyi tomuyitanga principal is a president si principal ayitibwa bana abali mu nanka naye kyembadde nkugamba nti yaleese statement eyo member wa parliament bamuyitawo nalibo muwanga kivumbi musiraamu tanywa mwenge ffe etteeka litugamba he who alleges must prove kati mwe mumuyite kubanga nze nkimanyi ekikwatagana ku ssente kati mwenna kibuyagala batutte ku ssente abantu mwabavuddeko dda be mubadde mubanja mwenna miliyoni 10 abasajja bagabanya eggwanga lyammwe lyonna balitutte miliyoni 10 amaaso ku ggwanga Honorable Paulsen Luttamaguzi bwe yanziza omubaka ulize ebigambo byange Right Honorable Speaker Anita Mongo yatugamba nti omubaka wa parliament ali mu parliament abeera responsible ne statements zonna zakola era nange ndi responsible ku statements zange sinafunako ku miliyoni 10 mukama wange naye nze omulamu ogwange okwawukanako nammwe kibuyaga gwatambuza ne mugenda omulamu ogwange ngamba Mwami Museveni tuwa abantu baffe
oba balamu oba bafu zino emboozi zammwe eba miliyoni 10 nga mwazifunye weerandi guudu mugende muzigabane okusinziira ku akawunti yange sebo mukama wange mukulu Busuuwa tekuliiko kantu konna genda ofune pikipiki